Bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo nga beegattira mu kibiina kyabwe ekya Interreligious Council of Uganda bavuddeyo ne batongoza ekitabo kye batuumye Faith Leaders Handbook bagenda okuyita okusomesa bannansi engeri gye bayinza okwewalamu ebintu eby'enjawulo naddala ebirwadde ebigenda nga bibalukawo mu ggwanga buli lukya. Bano okuvayo n'enteekateeka eno kiddiridde ekirwadde ekimanyiddwa nga mpox okwongera okwegirisiza mu bannayuganda kyokka nga bangi beesuuliddeyo gwa naggamba okukyewala n'okumanya ekikwatako. Mu kutongoza ekitabo kino wali ku kitebe kyabwe Mmengo bano bagambye nti eno si yegenda okubeera enkomerero wabula baakugenda mu maaso n'okulwanyisa ebintu eby'enjawulo naddala endwadde. When this handbook is being launched for all religious leaders to use in cases of epidemics and pandemics, we need to have a common front when these things happen so that the information that goes out to the public is well delineated, well coordinated, and it is clear. Monsignor Charles Kasibantengo ono board member owa Interreligious Council of Uganda agambye nti bo nga bannaddiini kibakakatako okulaba ng'abantu bebasumba era bebakulembera babeera balamu. Its intention and what needs to be the outcome as it is being communicated to the public. So members of the press would like to thank you for being here so that this event can be publicized to our country, for people to know what is going on here, but also for the religious leaders who are not here may know this effort that is emanating from the Ministry of Health and the Secretariat of Interreligious Council of Uganda. And with that note, I would like to take Dr. Henry Chobe okuva mu Ministry y'ebyobulamu agambye nti ekirwadde kino okuva lwe kyabalukawo kigenda kyeyongera mpola mpola era nga kiri nnyo mu bantu abaakazibwako eryanneekolera gyange. Naye nga tulaba nti ngaffe Ministry tulaba nti obulwadde buno buli nnyo mu bantu abeegadanga n'abo abantu abatunda oba abakulumukwa obusinga okubeera mu bavubuka oli abakyala n'abaana. N'ekyomukisa omulungi nti obulwadde buno bulina vaccine. Okuggyako nti ekyomukisa omubi nti vaccine eno otunaba kufuna doozi ng'ekisingira ddala abantu okwewala obulwadde buno kwe kugoberera ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Ono asabye bannayuganda okwewala ekirwadde kino nti kubanga ekinaagenda nga kisaasaana kyakutuuka ne mu bavubuka. Kibalizi John, Kato Dennis,